Popin Media. Obuzibu Ssekaggali kati mu kyali kiseera kyakwabya lumbe lwa mukadde waffe nga yakufaako. Kati mu kwabya olumbe nenfuna obuzibu obulwadde ne bunsumbuwasumbuwa nentawaana omutwe. Kakati oluvannyuma nenkwata ebiwandiiko byange byalimu ebya poloti ey'ebubajjwe nga wekutandika mu kugigula, mwalimu ebya pikipiki n'ebyekifo kyange kyembeeramu ennakaziba. Mu kutawaana n'omutwe nembikwata nembiwa bannyinaze bano. N'ekyapa kyange ekyaliko ekyawe obubajjwe kyennyini era. Kakati mba ndi waka nga omutwe gugenda gutereera nga bimbuzeebuze. Ntandika obbinoonyereza nga naye ebintu byange ebyali byogera ku bintu byange biri ludda, byogera ku poloti, ebyogera ku pikipiki n'ekyapa kyange ekyawali ebubajjwera. Nkinoonyereza. Kakati ne bampa amagezi ne baŋŋamba nti naye nga bwe bikyakubuza genda okole ekiranga ebubajjwe. Kakati nga nkwata pikipiki nga nvuga nga ntuuka ebubajjwe. Bwe natuuka ebubajjwe nansanga abantu nga chairman bapima bakuba nkoba. Ngamba chairman konzi chairman ebintu ebitambula ku poloti yange nga sibitegeera. Chairman nga ngamba kwatako yasooka akantu kano nangamba yajjayo akapapula mu nsawo. Nangamba wandiika wano erinnya lyo ne ndiwandiika. Nangamba gwe bino ebya wano tebikwatako, genda bugenzi waggulu. Ngamba ngende bugenzi waggulu kati nenoonya waggulu gye ngenda nga simanyiwa we ntandikira. Waliwo muzeeyi waffe nangamba nti gwe genda ewa mukulu kafeera ajja kukola ki? Ajja kukuyamba akutabaganye. Kati nze kyenjagala situndangako ku poloti yange. Omukulu ono gwe nasanga n'endagaano yange chairman. Kakati ate bwe yaŋŋamba nti genda waggulu konze obajja yagala okugimpeera. Kati nga nze nina kujja eno gwe nnyambe omunzigireko endagaano yange kyekyokka kye mba njagala. Siina kirala kubanga siina kirala kye mmanyi. kakati ku bano bonna ani gw'oyagala ddemu ebibuuzo? Ebibuuzo byange gw'oyagala kuba ebintu wabiwaani. ani gwowa ebintu? bwe nawe ebintu byange era ku bano oba ono kati awo tatanze omutwe gwange gwalisejja kulimba saali mutamivu. ani gw'osuubira kuba n'ebintu? Guuli Rose. Rose ebintu bya mukulu biri watu kimale. Oyo atuyita ng'agamba abaganda bange tujje mbayita tugenda tunda ebubajjwe ebintu bya taata waffe. Nga tugamba kyogenda tunda nti mujje n'abaguzi n'abalabi. Bagenda tuwa ssente mmeka? Nti bagenda tuwa miliyoni 12. Nga twesitula ffenna baganda bange n'oyo nga tujje wa mukulu waffe oyo baba Nakayenga nga baba atubuuza bulungi nnyo ng'atugwa mu kafuba atwaniriza. Ng'akwasa baaba waffe ebintu. Baaba waffe oyo Nakayenga. Kwasa kinaki? Byamukwasa endagaano ye gyagamba ginina. Bwe baaba bwe yatuuka nga waliwo embeera ey'obutakkaanya nga ffe abafamire. N'agamba sigenda kutubeera na bintu byammwe mukwate endagaano yaani ya kitammwe. Oyo baaba Nakayenga nga nkwata endagaano nga ngitwala. Bwe nagitwala endagaano nga teesoma mannya ga kikubi. Esoma mannya ga Lawrence Omawanda taata waffe atukola ki? Atuzaala. Nga tutuuka nga naffe twagala okufuna ku mugabo gwa taata waffe. Kubanga naye yafuna emigabo ki? Egije. Era ne bwe tuba tujjeeyo eddaame yafuna emigabo egije. Nange ndi mwana wa Lawrence Omawanda. Nina ofuna ku mugabo gwa taata wange. Kati ye bw'aba amanye nti taata waffe yali alina waatuwadde. Kati ye essaawa atulagewo. Naye nga endagaano gye tulina
ya Lawrence yo Mawanda ne bwe bagijjayo saawa ya kakati ate kyapa sina kyapa nalina abaana bange basatu abawala kakati ng'oyo omwana omulenzi simulina kati bwe nafuna omukazi yali mukazi mulala era soono ng'oli twawukanye naye gwe nazaalamu abaana abasatu omukazi n'aba olubuto n'azaala omwana oyo bw'azaala omwana oyo tata n'amutuuma erinnya Lawrence yo Mawanda konze omukama mpadde omukisa nange nezaala omwana omulenzi tata amutuumye erinnya bwe nafuna ssente zange nazifuneyo twali tukoleyo ku Northern bypass nengula poloti ebubajjwe wayitawo ebbanga kakati nga tumaze ngenda kuteekateeka okuzimba nenkuba bulooka bulungi nnyo era twazisombanga waka nezitwala ebubajjwe netandika okuzimba ennyumba nga taata wange akyali mulamu era 2012 we nazimbira ennyumba eyo negenange oluusi nga bwomanyi ebyokuzimba ng'ezitowaayo emmenya paka ennyumba lunakikolaki lunagimala nyiramu ennyumba yange poloti yange ya mwana otyo kakati kankugambeyo kanakalala naye omuntu okulimba kiba kibi kwabana abaana bonna baana bava mwani munze nze jjajjaabwe azaala maama waabwe kakati sisobola kutwogera mazima amatuufu ng'eddame weeriri ndirina nensooka kwogera gye muli mutegeere ono muzzukulu wange naye ayogedde obulimba kakati obulimba bwayogera nti poloti yagigulamu ssente ze si bwe kiri ono agambye ebintu bya kitaawe kati oli mukulu waffe njagala agenda agambe nti gwe wafuna ku district kamba kaliko lizibakolera nogera nofuna wano ebukorooto nofuna ne wano kati ono tugenda kumugamba nti naye wafuna lwaki tukakkana no naye agambe nange saafuna so kati gyetulabye wano yensonga yaki abaddewo ku lw'omuguzi yegundi kamala okwogera kino wammanga leka mubuuze ekibuuzo mukulu waffe ebintu byomugenzi byonna bikyaliwo ebintu byonna njagala yes weebiri olinaku kiwali otunzeeko ku bintu sirina n'ekimu kale olinaku kintu kiwali otunze ekintu kye nali ntunze gamba ye naye nga kyali kyange olukusa walujjawa olukusa tata ye yalumpa nga mulwadde ng'ali ku kitanda olumbe lumutwala tetunda bintu nga nkema olumbe lumutwala nti ate genda otunde kuba muwulya kye ŋŋamba taata wo wabanga akema ali ku kitanda tokkirizibwa kukola kutunda bintu bya mugenzi nga temutudde mukategeera omuntu awatise emyaka 75 taata gamba yesebu kwawe oli mukusoma taata waffe niwaba awatise emyaka 75 ffenna wano taata mala gatunda nga tetumanyi mukategeera wakiri bano abakulu baffe bano babaawo naye tatunda kintu kabe maama owensaawo mwetano nga tetumanyi lwaki twewala mukuzija mu nnyumba eno ne mugitwala nga maama afudde nga sirinawo kiraga
tukategeera bulungi fobona yagula poloti tebitukwata ko tutumanyi tukategedde tugamba tugenda kunoonyereza ye yennyini atugambye ebintu tebigabanyizibwanga ono wuno ayingidde 3 tukategedde eyandibadde babigabanye nga alina 18 ebintu byonna biryawo tukategeera tebigabanyizibwanga ono atundako kuba atali ku kitanda ali lutwana ekyo kikyamu tukategedde ebintu mukulu waffe agambye tebigabanyizibwanga kitegeeza bikyali mikono gye mukategeera ye yatundako poloti emu ng'agamba tata yali mulwadde olumbe nga lumukolaki lumutwala namwe gye mutakolaki mutasayiningira tukategedde ebirala byonna yakolaki yabirina ekirungi buli kimu akkiriza nti ebintu tebigabanyizibwanga tukategedde kati waba yatunda ebintu oba nakolaki tulaga tufuna letter of administration tukategedde tulagoba letter of administration tugifune yagenda nede yo fe twagala pikipiki eri muno negaali eri muno esefuriya eziri muno esaati eziri muno ekanzu eziri muno ne poloti eri muno erimu ennyumba eyo netuginaako buzibu then n'abapangisa ninanaganye olina eyiyo poloti yo then twagala ey'omugenzi erimu egundi babikulekera yakusala n'ekitu n'osala emwanyoka ekigudo tuwulisiganye essaawa zino ebintu byonna biringa we biri mikono gy'ono tukategedde mukategeera mu tteeka lya gavumenti bwetuba nga tukayana wano munkulirize mu tteeka lya gavumenti wabanga waliwo okukayana nga munkayanya wano mu nnyumba eno gavumenti esalawo mundekere ebintu bino bonga singa mungobamu neŋŋenda ebinaddirira singa muba munvunaana biba bidda ku mutwe gw'ono angobyemu n'agiyingira tukategedde tutegedde leero ono alina ekiraamo kyalina era n'oli akirina agenda kujja wano oli agenda okujja tugenda kumuvunaana okuba nti naatusiza ebbanga lino lyonna yasoma ebintu n'alekayo n'amasowaani esefuriya pikipiki n'ebintu ebirala byonna ne poloti erinaanye ey'omugenzi tukategeera ono alina eyiye waliwo n'ey'omugenzi zonna zirimu amayumba n'abapangisa n'ekyapa nakyalina okukitunaye katuwuliriza wetuba tumaliriza ebintu byonna birimanya ga mugenzi okulya kyeŋŋamba ekyapa ky'ettaka kye baatwala kye bakaleese ekyawa madamu gwoli ekyapa kino ekyabusuubulikiba olwokusatu saawa 2 nga tutuusewo nedda newoba tozize bano bajja kujja oli ajja kujja nange ati gwekiruma yajja ebintu bino tebigenda kuggwera wano singa tebiggwe kuki kyenjagala obategeeza kiri bwe kiti abooluganda tugenda kuva wano tugende wakifuma magistrate tugategeera naye wetutuuka mu kooti mumanye okuvayo nobaotakolaki bwobanga olina esefuriya z'omugenzi olina pikipiki y'omugenzi n'ebirala byonna ebirala byonna ebirala ddala ebyo byonna
biteeke ngo budde bukyali gasho omusajja abirina mugamba omusajja oyo wabajja ajje n'ebintu byaffe n'ekiraamo ekirala kino kakitereke kubanga kirina kituufu